Idi Mubarak eri baganda baffe mwenna abayisiraamu mbayozaayoza okubanga mwamazeeko ekisiibo. Amawulire gendeese olunaku olwaleero si malungi eri ekibiina kya National Unity Platform naddala eri obulamu bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti buli mu matigga. Oyo gw'olaba yabadde ku kitebe era waliwo n'akabinja akateeberezebwa okubanga k'abantu 5 balambirira be balabiddwako ku kitebe ekya National Unity Platform nga bagezaako okubanga ababega ensonga ezigenda mu maaso, kubanga entunula gye batunulamu ate n'okusooka okwebwalabwala kiragira ddala nti balina mission eri obulamu bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. So n'olw'ensonga eyo twetaaga okubanga President waffe tumuteeka mu ssaala. Abo boolaba babadde opposite n'ekitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform era ng'oyo y'oli gw'olabye ku ssimu eyasoose okuyimirira obwomu we yavudde wali ku ssimu n'avaako n'ajja n'ayingira mu kitebe. Y'oyo yabadde ku ssimu n'avaako n'ayingira mu kitebe munda, n'abo banne bo ne basigala wabweru era ndowooza naye omulaba bagezaako okubanga beebuzaabuza. Ono ali mu black ayambadde masiki, ono ali mu black ayambadde masiki nga bw'omulaba, wabula ono y'ole yakubye essimu. Yabadde akubira ani era lwaki yasoose kukuba ssimu nga tannaba kuyingira mu kitebe ewabadde wagenda emikolo egyabadde gitambula oba gye wandiise press conference. So bannankyukakyuka mwebereremu, twebaza ne ba foot soldiers kubanga mubadde basaale nnyo okubanga mulabisa ensonga zino okuziteeka ku mitimbagano olw'ensonga nti obulamu bwe businga okuba obukulu. So n'olw'ensonga eyo mwebale kubanga muwebereramu era n'okubeereramu President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti mukimanyi nti abantu bano principal ba President waffe bamulinnya kagere ku kagere okulaba nga basaanyawo obulamu bwe olw'ensonga nti yataataaganya enteekateeka zaabwe ez'okuwamba bannayuganda. Jjukira nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muntu yekka gwe tulina mu ggwanga lyattu erya Uganda asobodde okubanga avaayo okulwanirira omuntu wa wansi, kyova olaba nga obulamu bwe bwo buli matigga. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe tuzze tubiraba ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo naddala egy'aba foot soldiers abatambula ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balaga abasirikale abali mu leeya abeeyolekera mu convoy ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balina emmundu. Mwabalabako awe baali bagenze okuziika jjajja wa Eddie Mutwe, waliwo gwe baakwata ba foot soldiers era ne bamutwala ku poliisi, wabula tewali alipoota yonna yakolebwa. Twamulaba e Kabaale mu ngeri y'emu ne Kasese abasirikale, omusirikale yali muleeya ng'akutte pisito. Ndowooza obubaka obwo mubujjukira bulungi nnyo, nange nabo batuusako wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. So ba foot soldiers nga bulijjo President bw'atugamba nti essimu yo ne internet by'olina okubanga olwanyisa ebiseera ebisinga kusobola okubanga olabisa ezo ensonga z'ebyokwerinda, olw'ensonga nti oluusi munno ayinza obutamanya ani amugoberera emabegako. Era n'olunaku olw'ejjo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yawonye accident bwe yabadde eri e Kalungu, yayitiddeko ogumu ku mugga gwe babadde agezaako okubanga alambuza gurupu y'abavubuka oba ba security guard be yabadde agenze nabo. Oba ojjukira nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'abavubuka okusingira ddala ab'omulembe guno nga bw'akinogaanya nti ebitundu 80 ku 100 bavubuka era ye President waabwe.
wabula n'abo abakadde abajja ku mulembe gwa Museveni oba abaaliwo ku mulembe gwa Museveni bo abaasalawo nabo abamu beegatte ku mugendo gwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ogwa People Power. Era eyo gwe babadde bamukubidde emmotoka wabula omu ku ba security guard yabaddewo nnyo okuba